Ebya Susan Makula birabika biteredde anti Pastor Bujingo avuddeyo n'amwanjula eri ekkanisa bujja nnyo oyinza okugamba bano laavu yaabwe yakatandika akanzije mbikutuuseeko nkubulire n'ebisingakaawo oli kuvika exclusive mukwano ne Wonderboy UG. Thank you so much nkwanirizaako nnyo gwe nagenda maaso n'okubeera nga otusubscribingako nera kansooke nkusabe video eno gimpeereka like yes like nga ka video kano kasobole okubeera nga obaolyawo akatambula nga bweri enkola yaffe nti tuteekebwamu ensimbi bannaffe aba Biva Organic natural and healthy products abakujjanjaba nga bakozesa eddagala ery'obutonde eritalina bulabe eri omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza awamba. Nono abakugamba nti basangibwa ku Access Building Rubaga Road jangu bakujjanjabe mu nzijanjaba ey'ekikugu ddala tera nga bakujjanjabisa eddagala eritalina bulabe eri omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza awamu. So nga ate ye Hajati Kalodo akugamba nti musomi wa dduwa ajja kuba akulombera edduwa ey'ensonga gwe wenna alina ebizibu eby'enjawulo atawanyizibwa mu business kiriza oba sigezaako akugamba nti kozesa eddogo mu business wabula Hajati Kalodo ye waali okubeera nga akuwa omukisa mu business tagenda kuwa ddagala lino mbu bw'olitwala ogenda ddiwagika wano just akulombera dduwa ensonga ne zibeera talatibu malidadi sana. Pastor Bujingo avuddeyo mu kanisa n'asooka ateekawo competition yawo ntonotono abantu ne balowooza nti oba kati competition zaaki wabula ate oluvannyuma Pastor bw'amaze okukola competition z'amazina era nga zeetabiddwamu Aunty Suwi kansuubire mwenna mumumanyi bwe njogera ku linnya eryo yoyo gwolaba mu blue agenze maaso n'okubeera ng'acyangacyanga amazina era nga ne Susan Makula abutereevu abaddewo nnyo n'omukulu Pastor Aloysius Bujingo. Kakati ng'ebyo bikyagenda mu maaso amazina Pastor Bujingo n'agalangirira nti ekituufu kiri nti munnange Aunty Suwi asinze era awangudde mu kuzina. Bino nno bye njogerako byabadde wali eri mu kkanisa era abasinga ku bantu ku comments ba social media in-laws nagenza okulaba nga bayiwawo omubiri mu nkola yaabwe nga bulijjo nti naye kati Pastor chachi agifudde ki naye kati musumba ekkanisa egifudde kikonze viki exclusive ebyo sibirinaako bwino ku chachi ki Pastor kyagifudde wabula manyi kimu nti buli lwabeera ku kituuti abaako essuubi lyaleeta abantu ate era abeerako n'abantu bajjako stress okosaako n'okubeera nga waliwo abo baliowo emyoyo n'okuwa enkulaakulana mbigambo bye ekyo kyemmanyi ku musumba Bujingo era omuwaayiriza ekirala n'otamuwaayiriza ekyo y'omu ku basumba abakyasinza okubeera nga abateekawo enkulaakulana mu bantu nga just bayita mu bigambo byabwe oba mu bubaka bwabwe batera okuwa ebiseera ebisinga obufulumira mu maloboozi. Kakati akatambi kano waliwo akatambi kano kengenda okubeera nga nkuwa gwe kennyini ogende maaso n'okubeera nga obaolyawo okeewulirirako nga Pastor Bujingo akungiriza era nga atendereza nga ye bwatasooka kufa ku muntu mulala yenna asooka kufa kuwe amanyiddwa nga Susan Makula. Bino nera byenkugamba still bihappens oba bibaddewo mu maaso g'abangi mu kkanisa awali eri Pastor ng'agenda maaso ku kituuti n'okubaako ebintu byakwasaganya kati kansooke nkutwale butereevu mu katambi kano gwe kennyini ogende maaso n'okubeera nga obaolyawo okeerabirako naye nga teweerabira nti oli ku Viki Exclusive ne Wonderboy UG nga nkusabira ddala omulundi gumu osubscribinge ku channel eno bw'oba tosubscribinga nga ate era bw'omala okusubscribinga making nga sure nti you turn on that notification bell akade kakwatemu kajje mu personalize kateke mu all buli kye tuteekayo kyonna ogenda kubeera nga okifuna abutereevu. Kale akatugende tulaba akatambi kano aka Pastor Bujingo nga agezaako okubeera nga ate obaolyawo wano uwe mu lwatu era mu bangi nti yakyakira era tasobola kufa ku muntu mulala yenna okujjako iye nga iye okusooka okufa ku muntu we. Susan Makula nze wendi okubeera nga nkutuusako updates zonna I think ndooza tukwatagane wabula katini nnyo kembadde nerabidde abamikwano waliwo omwana asaba obuwagizi bwambwe gwe bayita Slash Media era ng'ono mwana muwala ayina omukutu gwe nagwe era gukola blogs mwana wa buwala naye blogs ze nnungi nnyo bw'obanga omuwadde obudde asaba mumuwagireko era nga link agenda kubeera munyo wansi awo mu description osobola ogitapingamu n'ogenda butereevu ku YouTube channel ya mwana muwala oyo
ate oba oli awo bambi naye n'omulago omukwano nga bwe wakikola ku Wonderboy UG era nga bwe wakikola ku Viki Exclusive. Omanyi Uganda yafuuka yakwekwatirako nkwatirako nkukwatireko amusobole okutuuka mwenna gye mubeera mulaga. Ate n'ekirala nti ebirooto byaffe ffenna oluusi biyinza okuba si bye bimu naye nga waliwo abayinza otuyambako okubituukiriza. So n'olwekyo Salash Media mbagamba bambi mbasaba busabi mumukyekingeko era oba oli awo mulabe naye ku mirimu gye gyakola. Akatambi Kakano katukalabe kawo obudde bwo okaddinga ne ngenda kabakolera emirundi ebiri. Balabe nga buli lwa ku Mande na Lwakubiri ku ssaawa 4. Bayina omulamo gwe baliko ennaku zino Katonda wange. Kanguleke ansooke nsitule gwe wange. N'olise nnyo nga musitule. Ono ye Eric. Balabe nga buli lwa ku Mande na Lwakubiri ku ssaawa 4. Bayina omulamo gwe baliko ennaku zino Katonda wange. Kanguleke ansooke nsitule gwe wange. N'olise nnyo nga musitule. Ono ye Eric.